Mba mpeze emyaka 10 ne mpasa teacher Aliet. No wasa. Ne ntandika okukola sex ne teacher Aliet. Ku myaka 10 nga ndi mu P5. Wamuwaso ntya. Kakati teacher nayino gena mu lumu yanjigirize sex. Atawo no muwasa. Awo bomuwasi. Bulungi nnyo nafuuka baawe. Mu S2 nayino mutekako amaanyi lwenzito omuntu asooka mu bulamu bwange. Mu mwaka gwa 93 bwe nabuza omulambo guli ne batandika okunoonyereza essomero jjukira libakwata attention nnyo omuntu eyafiiridde ku ssomero yabuze kati nalina okusindika spells mu mukyala n'asekula amacupa n'ateeka mu mmere n'aleeta ku Sande ku vidi ku ssomero nawe omanya abaana basheyalinga abaana ne bafa kuba baali oba 3 mu 4 sijjukira bali between awo kubanga natambuliranga nnyo mu 32 31 34 36 buli bye nakolanga abaana 3 mu 4 bwe mbaserabidde baali obutwa ne bafa baali amacupa bagalira mu mmere kati abaana abo ne bafa kati ne baleeta obutaddamu bazadde kuleeta mmere ku masomero nze nali kozi nga binnyumira nno kati ng'olina okusima enjala ne zikuggwako era byemu ku bintu ebyasinga okuntulugunya mu buto bwange ku myaka 5 kati ng'otuula eri omusambwa ne gutuula eno ne gutuuka kuyingizaamu sipero z'okudduka kati ntandika okuyingiramu sipero y'okubba ntandika okontrolinga okukola kye bayita transfer magic so indeko omweso guno gwogira nga gwaki kukuzanya kuba mweso jwa jakuzanya kakati ogwo mweso mwe mwabanga amaanyi go aga controllinga system ye y'okubba kiringa bwe nagamba plantinzeewo abaganda bagayita mayembe abali loko kubanga tefe bitwaliko byali bya waggulu nnyo abali loko agamba nti nsimbi awe ejjembe lyange yeri muyamba limukolera emirimu kakati awo wabanga amaanyi go kubanga gwe gwabanga omusaayi gugwe nnyini gwoyiye ogugwo omutonde kakati kye nayinanga okukola mu kiseera ekyo nenkola omweso gwange kati nga nina controllinga amaanyi g'okubba naye amaanyi gano bagayita transfer magic kati nina okukozesa amaanyi ako nga nsobola okujja ekitabo kino wano nenkiteeka wano nga sikikuteeko nenkijja wano nenkiteeka wano naye nga challenge gye nnina sisobola kubikonte nkigambe ntya nga singa mba nki kitadde wano ne kinnema okuzzaayo mu training nga nsunguwala kati obusungu obwo ensunguwala nyinza okwonoona ebintu awo kati nga sobola controllinga powers zange powers waito natandika kuzimanejinga bulungi ekyo kye kituufu kati managing yazo nga sigirina singa kinnema kye baŋŋambye okukola ne sikikola awo nga mpulira ddala njagala kati ng'ebiri awo byonna kati eyo system balina ogikuyigiriza okikola otya kati eyo nno nayo nalina okuyambibwako kubanga buli step gye ŋŋendako kati natandika step z'abantu natandika na maama wange kati ne ŋŋenda ku step ey'emisambwa kati ntuuka ku step ey'abantu aba bulijjo ba agent nga balina okunnyambako kati olwo nvudde ku level kati nsobola okuwulira eddoboozi ly'omusambwa nti Naalongo gwe gwogera nti nkole kino nti kati Saalongo gwe guŋŋamba nkole kino bansindikidde kati ono nsobola omwawula nti gundi kati bwentyo kati kyekyanyamba mu myaka egyo mpaka 7 kati lindako nabyo oli mukunyonyola tuli ku myaka 7 siwuliramu kusoma anti olwo ngenda okutandika ku myaka 7 wulira mu myaka 7 bantwala ku ssomero essomero nalyo nga lya misambwa kati we nnina okusomera essomero eryo lyali katuliki nnyo nga ne Mariya munene ali ku ssomero kati nga ku ssomero eryo ku muti gw'essomero ogw'omuyembe we wali amaanyi gange aga underground kati ntandika okitegeera nti nina powers neziri underground likyaliyo weriri bakya St Benedict Buyikuzi primary school weriri kati eri essomero nelindako myaka 7 omwana abaakuze kati nowulira mwenno mwesiimye kati mwe mugenze tetwalina ffe nasale ffe tetwasoma nasale nga taliwo nasale wammwe muzeeyiwo yaleeta nasale muzeeyisi yaleeta kati bino ebya nasale babiyingiddemu bano bagundi bamaani
ba kama asasire baniani wakola physical zone omweru oyo mukyotalo oyo fajiru balete ebyagundi lijimu yabo kubanga ye emyaka giringa 5 ku 6 awe baleta binasale naye bamuzeyi ba myaka 9 mabega baabwe tewali nasale mwatandikira mu P1 otandikira mu P1 ate ogitandikira motya ngoyina okukwata kutuboti bwokukwata n'okumalayo bwoti ngoyingira kilasi bw'otakumalayo ng'oddayo omwaka mulamba oyo akyali muto kaakati bwe ntuukayo ku myaka 7 banziza nzira ku 8 kati lwe nadda ku 8 nga nkwata okutubwenti nga nsobola okukumalayo era we nakumalirayo awo nnyingira essomero naye nnyingira nina mission yakutwala abaana embeerera 10 kati olwo ntandise okukola ani agikuwa kati olwo emisambwa gyange gye gimpa mission kati nina okubaleetera emyoyo gy'abaana 10 naye jjukira buli mwoyo bw'ogutwala underground waliwo akagilasi mwe baguteeka gubeere nga basobola ogukontrolinga kati olina okugutwala naye omwoyo guno olina okugutwala okuyita mu sex abaana bano olina okwegatta nabo oba okutraininga abagenda okwegatta nabo babeere nga bali mu sex omusaayi guno oguyiika yenkwaso eya buli kagundi kasuwa oba buli kagilasi akagenda okutulamu omwoyo guno okukakipinga kyova olaba abantu bakyawa nnyo be bayita ba fast cut baabwe era bw'oleepinga omukazi afuna olubuto ng'omuleepinze buleepinze afuna olubuto bingi nnyo ebiri awo yo sayansi waawo twetaaga mu kunnyonnyola nga tugenda kukola programu namba yakutaasa abaana embeerera okuuma otya lwaki satani ayagala omusaayi ennyo oguli embeerera kubanga gwe gutambula okunywamu bali ba 9 demon dark angels jukira bo mizimu so kizibu okulepinga ebiseezi nga kiba kizibumu n'otafuna lubuto kiba kizibu era ndooza abantu nga 9 bafuna embuto ku lw'ensonga kubanga twali tulina okukontrolinga omusaayi ogwo kati nennyingira essomero kati nnyingira essomero nga nina buli kimu kigenda okunsikira abaana 1 nga ndi mugezi nnyo nga n'abasomesa abansomesa mbasinga amagezi jukira nina sense ey'omukaaga nze banzibirako myoyo gyange giri gyenzibirako kiki kye tugenda okukola leero kati ngenda okubba feva y'abaana nsomera mu ngatto bandetera mu mmotoka ku ssomero gwe nga buli ssomero lyonna buli omu agamba yes okumanya nali mugezi nnyo nasoma ttaamu age nensomako weekses 3 ne bambuusa ne banteeka mu P2 nga bagamba amagezi gasusse P1 bwe ntuuka mu P2 nsoma second term ya P2 eyo we nakolera ekyali kyewuunyisa jjukira nalina okuwamba emyoyo gy'abaana naye nga nina kuyita mu music jjukira music gwe nali nateekebwateekebwa okukola olwo ngenda okutandika kukola music noza wonna tonawulirawo music kati music atandika wa sinaba kuwulira kintu kyonna kikwatagana ku myaka gyange 8 we ntandikira music olwo nyingidde mu ssomero ngenda kuwamba naye jjukira Katonda ayagala mutima ne sitani ayagala mutima kati nga tulina okuyimba oluyimba nga ffenna tukutte ku mutima wano kati yebeera slogan kati njogedde ku kigambo slogan beera ng'okikwata kubanga gye tujja ngenda kyogerako kati kikozesebwa nnyo mu bintu ebikolebwa abantu bakikozesa mu butamanya naye kati zirize zibeera nga koodi ez'enjawulo ezikola omulimu kati slogan gye twali tulina okukozesa yakwata ku mutima jjukira buli akwata ku mutima guli ku sayidi eno kyova olaba abantu ababonga ng'oli omusanze mumugita lifestyle hey mwana story kikalyeko oli akijja mu speed ya kika kya waggulu ye story kikalyeko aba kuteeka mu ndagaano tasobola era bw'amala bw'ati n'akola ne bw'ati naga peace kati eno simbo eno ye seal esiringa powers z'oba okozesezza kyova olaba onoosanga omuyimbi omu eyali ayimbyeko wano ng'ayimba kyali mu celebrate Sunday ng'ayimba omu n'omuyimbi wa gospel nga bayimba yali aganye okuddamu okutegeka kye bayita celebrate Sunday omuyimbi n'amu influencinga naawe kimanyi wano wetukuŋŋaanirako naawe ne bakolayo oluyimba ojjanga n'osaba naye bw'aba amaliriza oluyimba yalusiiringa agamba basi kubanga jjukira ono yali aganye eno yali influence yokka ku olwo lwaleeta Mama Fiina yesiiru koodi zijja zikozesebwa nkiwulira nnyo buli muntu akiranga ekirigundi kati gwe okirabanga mu bavubuka
ezo seal codes ez'enjawulo ezisiringa kyovola buli omusanga mwana story kikaliyeko mwana peace olabanga omuntu ali kugundi kumba akuyingiza mu ndagaano era abantu bangi babafumbiza mu ndagaano ze batakola kikati nalina okuyiya oluyimba nga nina okuyiya school anthem y'essomero naye ng'erimu stanzas ezisinza satani kati nga bwe tuba tuyimba ffena tukwata ku mitima kati jjukira music ntera nnyo okugamba abantu music bulamu ate erudda butwa ekisooka ye satani akimanyi katonda bwe yatutonda tusinze ye tusinze katonda era bw'ayogera mu lubereberye tutonde omuntu mu kifaananyi kyaffe batusinzenga bwe bityo kati ye satani akimanyi nti music kyekimu ku kintu ekikwata katonda nakka kyovolaba nze nalina okukola ebika bya music bina nalina okukola music gwe bayita raga music nina okukola reggae music nina okukola hip hop music nkole ne love music era twali tulina kutandikira mu love music nga tutandika tujjeko abantu okusinza katonda batandike kusinza muntu era bw'owulira bonna abakuba music kati by then twalina music ebiseera ebyo yaliwo aba Judy Butcher basilindi yona baani abo kati mumuyita slow music kati slow music oyo awaana mukazi oba musajja ate awaana ebitundu ebyenkizo face kabina private parts kabina bisambi magulu ebyo ebintu byokka ebyogerwako mu slow music oyo gumuyita love music kati nga bitandika okujja ku setting y'okutonda kusinza katonda yakola ki kati music bwati bwatandika okusensera then ntandika okuyiya oluyimba olwo mala oddukola bulungi nnyo luggwa ntandika oddukulembera jjukira gwe olina oddukulembera nga bwe lugenda lwe luyimba lwange lwe nasooka okuwandiika ku myaka 8 kati kasirye oluyimba ono odduyiiya bakulonda nti gwe abatuyiiza anthem y'essomero waliwo zi competition n'oziwangula babagamba musabe abaagala owandiika oba wakira bukezi n'owandiika webale kulaba kati waliwo akakiiko ke bayita PTA ako kakiiko akakolanga ku masomero kati nga balina music director omwami oyo yajjanga buli lwakutaano ku ssomero nga yatendeka kwaya naye music director yaweerezebwanga kuva ku kigo kati ekigo yewaali mwana mukulu eyali antraininga nkozesa ntya powers zange za underground ku kigo era nga nina okuyimirira ku muti gw'essomero ku muti ogw'omuyembe ogw'essomero waali ekidde ky'essomero nga buli ssaawa 9 nteeka okuyingira naye n'ayingira kati tugenda okutandika okukola kye bayita spiritual network era omuntu agent yenna nga anaakola bayinza okusindika seconds 15 n'otuuka e Masaka n'otusaba information n'okomawo ng'omuntu ategedde 15 nga bwe tubadde tunyumya wano n'ensirikamu katono nnyo bweti n'osigala ng'onyumya naye byonyumiriza mu seconds 15 sibitegedde nkomanga waliwo ennakomye nti oba obadde oŋŋamba munnange nno wano omusajja nannyini kifo kino kati awe wennakomye bye wanyumiriza ku nannyini kifo kino okuddako sibitegedde naye nga wendi mbaddewo ng'otemye nga ntemya mbeerawo bwe naye nga byoyogera sibiwulira so that is how fast spiritual world is kyekyo kyeovola bwe tunaatuuka ku kyetuyita .com naye neera ndooza tujja kukola n'olunaku olulala ndabika bwe tunaatuuka ku .com nja kuwulira ki kye bayita new world order nsi eri so faster it's a spiritual world mu physical world kati odduka mangu nnyo n'okola era omuntu oyo tava waali kubanga spirit bwe bagisindika mu kye bayita bakita line of sight bwe gugenda gukola bwesyo kati abakola ebyemirongooti ebyo babimanyi nti gujja kukwatira wano bwe bakusindika nti ogenze eggulu toweta kati bekisenge mwoyita n'ogenda eggulu n'otwala information seconds 3 n'okomawo singa kakutanda nga gwe wansindisi nenvaawo nawe kasiri evaawo nenvaawo bwe gudda nyinza okuba nga nagudda teweti tunyumye ne kasiri afudde bwe gukomyewo tegunsanzeewo guyiseewo buyisi bweba owulira mu accident bweba owulira nti oli yafudde ekikutuko yabadde atudde ng'ali awo naye nga gwe wamugye mu position mu bye mubaddemu kyova olaba bakikola nga kiri faster nga si kyangu kyakutegeera nti obeera wano oti bwotyo oba ng'alowooza nti naye ng'ogenze kukola singa mbeera wano
Negudanga nzize wano. Bulungi nnyo bakusanga wavudde mu katebe. Omusajja. Buyitawo. Musajja atudde awo n'atunula awo naye. Afudde atudde. Kati kyovula abakikola so faster. Muleme okukola mu ensobi yonna. Okiraba. Kati bwe ntyo nga nnina okuyingira buli ssaawa 9 nenyimya ne bwana mukulu n'ayingira nampa instructions. Kati olwo ŋŋende okuyiga controllinga ow'ekigo ky'ebukulula ng'alina okunjigiriza. Kyova olaba nnina bwino ku baganda bange abo naye sirumba ddiini yonna. Nnina bwino. Naga ke balivaayo okungira ndiyiwa bwino. Oba luliwo olugendo lwange simanyi. Naye awo nga alina okuyingira n'akubuulira okontrolinga otya powers zino. Ojjukira eri nga nkugambako nti sisobola nsobola okukola ki kati control kumbe eri wano ku ssomero. Kati alina okunjigiriza. Kati ne ku ssomero waliwo omukyala nga agent bamuyitanga teacher Aliet. Oyo alina okunjigiriza sex. Kati olwo nina okuyiga sex ntandika okutwala emyoyo gy'abaana be baŋŋambye njigirize ngenda okutandika effujjo ku ssomero. Jukira nzijanga ne ssente nengulira abaana namungodi nembagulira kabalagala nengira ki naye nze sirya ogula n'okola ki bwe ntyo. Kati nalina okutandika okuliyetinga ttiimu. Kakyeza bwana mukulu ye yakulondoola. Kati bwana mukulu yatuma instructor oligoga music director ku ssomero bamulonde ajje ku ssomero atutraininge. Kakati ye music director yatulondamu gundi kola oluyimba gundi kola. Kati ali mu system naye akola. Kati abantu bate bamanyi kati oyo naye abeera agent nga ajja kukola mulimu ogwo gutegese gwina kukola bwe gutyo. Kakati namulonda nannonda ne tukola ennyimba twali babiri basatu sijjukira bulungi. Nenze nali ndi awo nga bampita mu PTA nti oluyimba luggo olugendo okukola nga mu ssomero. Tijali nga gundi nejjukira oluyimba nga nduyize dakika 5. Amaze okufuna ebigambo olwedde bampanga instructions. Nempandiika nga n'okuwandiika nno tomanyi bulungi oyiga buyizi kuwandiika. Jukira omwana yakayingira primary 1 owandiika akanyukuta bwoti naye kati olw'obukulu kati nga bwe nduyimba bwenti voko nga bwe yali kubanga yali mu R&B kati ebiri mu music ng'oli awulira nga tekithrowinga kati ono nga nnyamba n'awandiika ne tukola gundi nga bweri. Kati nayinanga okukwata wano n'essomero lyonna nga bakwata wano. So kati ne baganda baffe abamu ku basinga obulogo wano mu Uganda oba eddogo gye lyava bayimba anthem yaabwe nga bakutte wano. Kati ate bo serial enough balina okuteekerako ddala n'essimu eya 666. Kati bino bintu byebuziba nnyo. Wasibuka obulogo bujja butuke mu Buganda wano. Kati ebyo abantu tebabimanyi. Olina kwoyogedde nti wali mugezi nnyo. Nenzijukira waliwo eyaŋŋambako story zeno nagiyita ya buli. Bwe muziyita story bwe mutyo. Nannyumiza nga abalina omwana nga tasoma. Naye omwana nga yabasinga. Nze nendowooza oba omwana waddayo ewaka alivayizinga ebitabo. So kati basically kiba kitya. Kati the spiritual world. Bino ebintu byebisoma ne bijja ne bikwata mu bwongo bwo teacher nga akusomesa. Ezo ze bayita physical contact. Mu spiritual world gwe okutegeera ebintu ebyo jjukira obwongo bwo bubeera virgin nga tebugenda nga mu kintu kyonna kye bakuteekamu kye kitandika okwerololitinga. Kati spirit eyo yegatta ono noona asomesa yekuleetera okuba faster okutegeera ebintu oba obutabitegeera. Kati ebyo biri mu science. Kati mu nsi y'omwoyo olwedde oba oconnectinze omwoyo gw'ono teacher guba gumaze oconnectinga n'omwoyo gwo. Kati mwangu wakujjako oyogenda okusomesa nga ne answer ugimanyi. Byagenda osomesa olwedde oba obimanyi. Kati ekyo bayita spirit ezikwataganya abasamize bakikozesa nnyo. Bw'ogenda ew'omusamize ayinza okujjako n'akusoma ebikwatako n'ogamba ono jjajja mutuufu. Kumba agasse ogugwe. Naye kyo yakikoze atya agayiteekamu ebigali n'ojja ssente mu nsawo yo bwezizo n'otekezo nga ze contact. N'agatta. Bulungi nnyo ng'asobola okumanya bye walidde. Nze bwetyo bwe nabbanga abantu mu kibuga. Bwe ntyo ne ntandika. Olwo bambuusa okuva mu P2 banteeka mu P3. Mu mwaka ogwo nsoma ebibiina 3 ng'amagezi gasusse ki. Jjukira bampadde obwa time keeper. Nejjukira omwana w'emyaka 8 obwongo bwe buba butandise okukola ki tegeera ne muscles ziba zigumye zisobola okuwandiika bwe nenyingira P3.
mba mpeze emyaka 10 ne mpasa teacher Aliet no wasa ne ntandika okukola sex ne teacher Aliet ku myaka 10 nga ndi mu P5 omuwaso otya kakati teacher nayino gena mu lumu yanjigirize sex atawo no muwasa awo bomuwasi bulungi nnyo nafuuka baawe ngera muletera obuntu obwagundi ng'omukyala bamuwa nanjigiriza kati omukyala bamukwata bati omuwala bamukwata kati omuwala embeerera abeera bwati okola bwoti kubanga bw'okola bwoti n'ogira bwoti tojja kutuuka gwe n'akusomesa buli kimu anthem yaggwa era nze ndiidi nga kati olwo ndi favored ku ssomero nyingidde mu sukulu kwaya nziruka emisinde gina 25 12 n'emunaana ng'egyo baagimpa gyange naye jjukira mpuuta amagi amabisi ag'enkwale bulungi ngera abaana bagandeta nze buli Friday bwe twavanga e Masaka buli Friday weekend namaliranga wa jjajja nkomawo ku Monday driver akunona kawungeezi okuzzaayo kati obulamu bwe butwe bwatambulanga kati nga amajibo tunaberanga n'emisinde ntuma abaana amagi g'enkwale nga sasula sente buli jindi gula nusu 5 ezo sente nyingi awo nga abaana baleeta amagi kati nga nze mpuuta amagi amabisi nga nziruka bo tebamanyi nti mwe muli amaanyi gange nga nziruka ng'empewo nsamba omupiira nze sina kugulu kwesesambisa era mukyala wange yabadde mutabani wange Joshua kati agenda kweza myaka giri ena naye Joshua asamba omupiira naye asambisa kkono asamba nnyo omupiira buli kimu mu nju akisamba ye buli kyalaba akikola atisamba kakati ye madamu tamanyi kati nze manyi kiki omwana kyakola ki kyali kubanga ninasamba omupiira essomero nituuka n'okubatwalira ekikopo nze nga nsamba namba 6 naye sirina namba gye sisamba mu kisaawe kujjako namba emu nga sijagala kunkuba biraka tayagala bwa kipa naye nga buli namba njizamba kubanga amagulu gange gombi gasamba naye ng'eyali eyange 6 essomero n'endifuula ekyenjawulo bannange ne banjagala Edimastra n'agamba oyo tumuzadde kati ajja na kusomera bwereere naye nze mwana w'omugagga nsomera bwereere kati ngenda okutandika kkulu y'ababbi ku ssomero nyingidde sukulu kwaya nina okuzannya twazannya omuzannyo Yosefu Bamaliya nazannya paati ya Bamaliya ne bantuma erinnya lya Yosefu kati ngenda okutandika amaanyi ge bayita ttiimu muli abino byemuwoza ttiimu no siripu simanyi ttiimu gundi mama it's a spirit work mulimo bakola naye abantu basinga kolera mu butamanyi bo baganze empagira gundi owulira nga afiirawo nga omwogerako muvaawo kale yo spirit sebo si ya buntu si ya bulijjo kati obola nalina okucreatinga nze ttiimu ku ssomero naye nga ttiimu eno y'abaana babbi kati abaana bano nga tugenda ne tumenya ebikajjo jjukira nze driver yandeetanga ku makya nnyo kubanga alina okutwala abaganda bange abalala ne taata ku mulimu nze nkeera nze time keeper ku ssomero kati ttiimu eno gye nalina baakeeranga nga tugenda tumenya ebikajjo by'abaana ebikajjo by'abaana nga tutereka kati ngambagamba tasobola kukwana kawala n'otakawa omuwala yenna bamuwa omuwayo omuyembe n'akwagala kati nga nina akafo naye nga kalina ku ekereziya emmanju w'ekereziya nga tukayita kattiro ako nga abaana we tubeebasa okukola sekisi kati jjukira abalenzi nabo babeera nteeka jjukira abawala babeera mbeerera abalenzi babeera mbeerera abawala babeera nteeka bwe kibeera nti omulenzi yabeera embeerera omuwala yabeera enteeka naye lwakuba abantu bamanyiira kwogera mbeerera nti ye muwala webale kansomesa omulenzi yabeera mbeerera omuwala abeera nteeka atakozesanga ku musajja waliwo eyambuuza nga kati abawala babeera mbeerera abalenzi yembeerera abawala zenteeka kakati ng'olina okuyigiriza bano kubanga mwenna abayiga baki olina okuyigiriza ono bwewe bakakuono okumukwanamu kati nze jjukira n'abasindisemu spells amaanyi gali agejjira emizimu gyekugamba 777 gikola emirimu kati nsobola okusikiriza omulenzi n'akwagala n'omukkiriza naye tomanyi bwagenda kwebakako naye teyeebakanga ku muwala kati nga kuba n'ettiimu njiyigiriza okukola sex jjukira nze ndi ku mission y'abaana 10 bw'oyagala tugenda okutuuka mu P6 nga somero lyonna nga ndikutte bwe P7 second term nga jjukira mbayigiriza ebyobuseegu nina obbayigiriza okwana otya akawala olwobijjawa kati jjukira nina teacher Aliet alina okuyigiriza bannayisinzaga yali mukazi mukulu era nga ne sex gwokola wa kintu kikulu okola na mukazi mukulu
kafulu ate fe abasajja nakyo butonde omwana ne wawa myaka 4 kasajja ke ko kayimuka tekagaana kakati nze olwo ntandika okufuuka kafulu okutuuka mu P6 P7 nga P7 second term nenyingira S1 nga sikoze PLE nindako ekikumi wabaweza nabaweza mission kasita yaggwayo abaana 10 kati nalina okuva ku ssomero eryo kubanga kyekyali kintu fite jjukira eyo na training kati training ngimaze ewedde etambula simanyi bakati gye bakyakozesa simanyi kubanga ndoza neetaaga kufuna lwakuba nti amasomero gano agali eno tegasobola kukola bye bayita bamuyita batya ogi neki obi okuddayo okukyalira amasomero gaabwe tugendamu bino ebyennaku zino musondera ku ssomero tebakyabikola naye nga ag'omukyalo tegabikola naye nga twandibadde tuddayo nempulira ddala naye ndowooza one day one time nakyagalako kikolako emabega eyo nga nkola music naye nga obasomero nimba lwange lwe lukyakola simanyi oba baalukyusa kati 10 baweze kati mission olwegwedde naye mission eggwa ndi mu P7 abaana nalimba mazeeyo nga abalenzi banyambyeko kola 6 nga n'abasomesa abamu banyamba nga nkusindika mu spells n'okkiriza ne bakwebakako n'okkiriza n'okola kati n'ennyonoona essomero that's why ntera nnyo okugamba abazadde abali timwegendereze ssomero kiri otwalamu omwana wo soka obuze Katonda totwala butwazi mwana ba agent abaana bammwe kubajjukira babeera virgin mu mutwe babeera virgin mu mibiri buli kye babagamba kyebakyobola aba agent ba satani abasinga batandikira mu masomero olina okubeera sensitive ennyo kati nyingidde P7 second term olwo nfuuse kafulu nazina amazina mu Buganda waliwo amazina ge bayita mbaga dance mbaga dance galimu ebisoko ebisinza satani era bwe mugendanga ku mbaga ne baga kati bagenda kuba kidongo kya mbaga dance omanya bagenda kuwemula bayigiriza muko bwagenda kwebaka na mukazi we nebikolebwa wangi kati ebyo nno byalujjudde abantu abakulu baba bamanyi kati okola oti ndi kati bingi nnyo basomesa ago nakola amazina nga tebagalabangako n'abasazi b'empaka ne bagamba oyo nga nkuba engoma mukaaga naleta sitayiro y'engoma omukaaga ng'osobola okukuba engoma jjukira zivuga mu nvuga za njawulo engoma 4 zirina toni za njawulo n'empuunyi 2 zirina ya njawulo nendeta ekisoko ebyo babiyita bisoko ng'oli tabirabangako naye ayogera bw'atyo omulenzi ni muto myaka 10 ndi kafulu mu kkuba ebivuga ebyo by the way mala kudda mu Bayibuli kusomesa abantu nga bagante kugaziya nentandika okulaba lwaki abakuba ebyuma mu church tebatereera kiri mu Bayibuli mu lubereberi 5:2 nti abaana ba Kaini yatta Abel kati bazzukulu ba Kaini yakolimirwa be bazzukulu abakuba engoma mu church bali mu Bayibuli kyova tebatereera ebyo abebivuga kizibu okusanga omukubi w'engoma mu church ng'ateredde oba mukubi wabivuga naye kise ekintu kiri cast kiva mabega Sami ebintu mulaba birabe it's a biblical thing kaziri ukaba Kaini eyatta Abel abazzukulu be bulungi nnyo bebatandika okukuba engoma bakolimire bulungi nnyo tebasobola concentrating mu church ne mubofa that's why tuli mu kulwana abayimbi okutereera kintu kigazi nnyo bwe tunajanga tugenda kukola topic ya music olyewuunya nasese genda lubereberi 5:2 ogisome bulazo okanyamula atategeera kalala abasumba bambi tebabayamba tebamanyi naye ebintu kiringa bwolaba Ismaili ne Isaac mu Bayibuli nti abasiraamu n'abaprotestant oba tugamba abakristaayo n'abasiraamu tebalikwatagana kintu kiri wali kitegeke Bayibuli egamba nti kola mukazi wo kyagambye Saala wabula oyo omwana ndi mufuula eggwanga eddene ndi mujjamu amawange eyo naye mu kitala kye temulivanga ki mu mukono gwe temulivanga kitala ebyo byolaba abasiraamu bye beesiba gundi bomu it's a biblical curse kati balina kutegeera ne baddayo eri Katonda omulamu ne bamukabirira abasonyiwe
kyovola mu lutalo lwa Isirayiri ne Gaza terusobola kuggwa kati lwa Masi. It's a biblical. Bali baana omu wa mirembe Abagalatiya nnya wansi awe wasemba kigamba nti ono omwana wa Isimayiri mwana wa kukola ki? Mwana wa kulwana mu Sinaayi naye mwana wa lusozi naye ono omwana wa mirembe. Kati ffe tulina kubeera abaana ba mirembe, abaana baaki ba Izaaka aba Isimayiri bakulwana. Genda Bagalatiya Bagalatiya nnya gisome wansi wesembaawo ogenda bisanga nga era eyogerera ddala nti aba Egypt abali mu Egypt bana Abawarabu bonna abali awo lutalo. Kati gobasanga wali ku street bali mu kaya n'abalokole n'abaki olwokuba bakola sente sikola bukozi sente kintu kiri kasi nekyava kuki kujjajjaffe Ibrahim kulimba. Ibrahim yalimba. That's why nti Sitani pira y'okulimba agitwala nga nsonga nkulu nnyo mu maaso enja kuwulya. Ibrahim alimba ng'enjala emuluma naaga tugende eri kabaka wa Isirayiri wa Misiri tumugambe nti oli mwannyinaze batuwe emmere ey'okulya ateekayo omukyala ng'akatego babawe ekyokulya n'ava ku Katonda yali amutumye. Olubuto luno koloza ki ekitawaanya abantu? Lubuto ekirimbo kye yalimba kyekyavaamu Haga Isimayiri kirimbo kimu kyekitawaanya kati kubanga bwe yalimba kabaka n'amanya kuba Sara yali atambulira mu butuukirivu n'obutukuvu kwolwo teri kisajja kyayimuka mu butonde bw'ekisajja. Katonda teyakiganya kebeere enkoko kebeere ki tekyayimuka lw'omutuukirivu ogwo. Sara yali mu lubiri baga kiki Katonda n'aleeta ekiro n'amugamba nti ogeza oyo n'omukwatako oyo omwana omukyala wa ndagaano oyo tebamwebakako. Kati ne Sara naye n'anyiiga kubanga ekirimba ekyo bwe kyali kivaayo Sara baamugamba fuluma n'omuzaana we genda tukuwadde omuzaana abadde akulabirira genda. Ne babawa n'emmere ne balya na buli kimu ne bagenda nga balidde ne bajja n'ekikoliko kya Hagali. Hagali ewaabwe baali baki? Hagali baali basinze egyo emizimu gyabwe gye bayita amajiini kubanga naye muwala baawamba muwambi omuleeta okuva eri waggulu mu bagundi bagenda omuleeta wano nga naye alina byasinza yatandika eddiini eyo. Era eddiini y'Obusiraamu yesooka mu nsi yonna kubanga Isimayiri yali tannatandika, Isaac yali tannajja. Ebintu biri bibiliko. Kati abantu tebabimanyi balaba bintu biriwo. So bwe ntuuka ku myaka egyo amaze okukola buli kintu kyonna mission yange yalina okuggwako. Ogenda mu secondary. Kati ngenda mu secondary. Mba ndi mu second term ya P7 byebivuga. In fact tukomye walinga. Bebivuga. Awo. Ozinya amazina mbaga dance. Balyoka bakola ki? Basale mpaka ne bagamba nti oyo tumwetaaga. Zali competition za district yonna ya Masaka. Somero lyaffe twawangula omupiira, twawangula emisinde ogwo omwaka gwe nabasibula nakola omulimu. Kubanga January. Of course mission bweggwako omanya. Anti wali musinya wa. Lindako nali nkyali P6 twawangula ekikopo tukyali mu primary emisinde. Then P7 first time twadduka emisinde. Kiri twawangula kya mupiira mu P6. Ekikopo ky'omupiira ne tukireeta. Nakuba golo 2 ko olunaku sirulwerabira era kwe twakoma ne tuwangula ekikopo. Ne tujja mu January tukola emisinde. Jukira January nga tukola athletics ngeje emisinde. N'empangula ginaabiri mwemeka mwetaano. N'empangula 12 omunana ne ndeka omulala n'awangula kubanga jukira bajja kugamba okozesa ebidagala bajja kunoonyereza nnyo. Kaakati second term eyo gyenvaamu bwe tukola ate eby'amazina. Kati twalina okulonda akagenda ku Masaka ku district. Ndyoka mpangula abaana bwa Bwanda Girls nazina amazina. Kati abasale empaka jukira waliwo essomero lya Kasasa SS abo bakafulu. Ne bagamba oyo omwana tumwetaaga. Ku district. Nga bagamba ono omwana tumwagala. Ne bawandikira essomero lyange. Ne bagamba omwana tanakola PRO. Ne bawandikira taata. Olaba Sitani bwe yantegekera nga taata yakulira amasomero. Yabadda mbuzi nabaga nti ba brother w'omwana bamwetaaga mbawo yajja kudda akole PRO itujja ku register nga talina mutawaana. Kwete ne nyingira S1 nga zikoze PRO. Taata itamanyi bya kusoma. Yali yasoma nnyo era nga akimanyi nja kuddayo nsome. Naye agenda agira asoma ngende mu S1 naye ye 7 ojjajiko. Bamuwandiikidde bamugamba twagala tugenda kuzina mazina Kampala. Tumugulanga omucuba. Tumutwale. Bwe bangula saddayo mabega. Ngenda okutuuka mu siniya nga ate kafulu nnyo. Nga nsoma nga atolooza nti
nasoma emyaka giri taamu ziri ebbi alowooza naddayo mabega alowooza natula Piero tewakola Piero naye ng'ekyali kintu tewaliyo mission nga nina omuyimbi gwe nnina okuteekamu amaanyi jjukira amaanyi gaali gatudde ku nze kati gatandika okukola agoono music gwe nnina okukola gwe baayitanga raga music reggae music hip hop music ne love music kati jjukira nze kyoto ekikulu ekitulamu amaanyi ago naye kati waliyo abalina okukola abanaatambuza music oyo si gwe ayina okuyimba okutambuza gwaliko amaanyi agasapulaayinga bulungi nnyo kitegeeza okuzina amazina n'ogenda ku district n'owangula ne bano nga weebali nga nigenda wali mu mission eri gali gakutuusa ku mission ndala kugenda kutikkira mulala ndilizinga amaanyi kwoli ogenda kasasa olwo nentuuka oli yali ali mu S3 remember S3 S4 sijjukira bulungi nenyingira S1 mu S2 nalina omuteekako amaanyi lwenzita omuntu asooka mu bulamu bwange nalina okukwata omwana luliro ono olowooza ebintu bitandika kugambye eri level gitandika eyo nandi mu training gwe lowooza nti olwo bibadde kyolwo neeyo training awo natonnakola sinnakola ndi mu training bwa kati njize bwe controlling amaanyi njize bwe transferring magic powers njize kati ngenda ku level ey'okutta ki abantu nenkwata omwana ne munyika mu kayanja akasasa nensiringa powers kwoli okusobola okuba nga afuna amaanyi ako era nalina okuvaawo kati walingawo studio bali bagita studio 5 kati nga nina okukola bakita kubuzaabuza bantu baleme kumanya nti kubanga omwana twagenda naye kati nensindika powers mu mukyala n'asekula amacupa n'aleeta ku ssomero era 1993 abazadde b'essomero ly'akasasa baafiira abaana twafiirwa abaana 36 34 naye nga bafudde batya ogenda ku ssomero mission yo yakuwa maanyi omuyimbi omwo mutekeko amaanyi g'okutambuza music atambule akole music atambule otuuka eyo nga mission okutambula obulungi olina kusadaaka muntu nenkwata omwana nemunyika mu kayanja nemutta n'omulambo nengubuzaawo nkuwayo sitole ekwewunyisa bino byetuwa obujulizi bino byebatuyita okuwa obujulizi omusumba omu yampita ekansanga awo kansanga deliverance church musumba mukyala ali eyo pa testimony munnange ndo neererejja byenneererejja bwenatuukawo nenkwata omwana wekasasa nemukola nemunyika mu kayanja n'omulambo nengubuzaawo bazadde be baleme gumanya kubanga abaganda balogologo bakwata emirambo ne bagijjako emizimu nejogera nti gundi yeyakoze eki kati nalina okugubuzaawo kazi natandika yampita nanga naye musajja gwerekeraawo olabye bulokole buno singa si bulokole buno musajja gwe nandibadde nkusuuza mu kkomera nga yeyampise binfunidde mu testimony ng'ogiyita yakozanya naŋŋamba oyo gwoyogerako brother wange gwenzirirako ddala gwe nattira ekasasa kati ndi mu kanisa ye neererejja bino bye tulokose ng'oli mu brother we era oyo teyaddamu kumpita nagana ne waaliddamu okumpita siriddayo katonda kuma gwe nze mpise mu bintu singa kubuulira so kati omuyimbi wakyali nnyo webalira bakola kizibu nnyo teri naayinza musinga bugagga mu Uganda taliwo mugagga nnyo yabasinga obugagga mu Uganda kati noonya mu bayimbi ba Uganda yasinga obugagga teri ayinza musinga bugagga ate ne bwe banaayimba ye no tayimba na biri awo bibyo biri awo biri fane in fact byokuyimba si byalina mwali awo bwatyo kakati twalina okuva kusomera eryo nalina okutegeka kye bayita kadanke wali ekiwuliddeko ago maanyi agakolera emabega wa pornography ye power kye twaliise enku ze baseesaamu okusindika ebyobuseegu okukola kati kadanke it's a spirit etambulira mu music wadde so kati bakikozesanga nnyo kye bayita squeeze wawulirako kye bayita zero distance bamanyi ebigambo just tukuba squeeze tewabawo distance zero distance kale tewaliyo lumba lumba ndimanyi omumanyi style ye nga bwali nenkwata gye bamukwata ne bwabeera
tebakwata gundi eyo y'okusika ne bazza ne beetolooza ne basika mu gye muyita gundi ab'ennaku zino bakiyita bale. Kibaamu ekyo kye bayita romantic dance ezimuvingira mu ebyo byonna. Kaakati kino spirit eno ye yagatanga jjukire kuleetera ku motion ey'okwagala okwebaka n'omuntu. Kubanga omuliro ogusembereza ki muzigo. Oba oyagala oba toyagala itandikiraawo. Twagenda okuvaawo mu mwezi gumu kubanga nasikiriza abaana ba Bukula Girls bakole n'abakasasa SS. Nga jjukira mbasindika mbusindise spells ziri ze nnina ne tutegeka. Kati kye twategeka ne kitandika okukola mu mwezi ogwo gwali gulayi abaana 32 bali bafunye embuto. 36 bali bafunye embuto. Kozi kasa ya singo. Lya balenzi ate lya babula. Liri lya bawala. Bukula Girls. Kati nga mwine okutegeka kye bayita handover party. Tute bano abagenda aba S4 ba hangover kubali abagenda bate ekintu bagende. Ategeka ali mu kirasi ki. Kaakati ategeka oyo kati nze nali mu senior 2 nze nina maanyi gakola naye yali atukulira mu music yoli omulenzi gwe nkugambye yali leading yali by then yali mu S4 maseera bidi yali S4 oyo wa music wenda teka kama kati nga yakulira music mu entire school kati balina tugoba ffenna abategese kuru ffenna balina bagobera abatugoba mu ssomero muri muno n'abaana Esegeza mwabaleeta n'ebya mwabaviirwako ebintu bya abaana mbo butabaleetera mmere ku vidi. Nze nakola nze sinabo nze mu mwaka gwa 93 bwe nabuza omulambo guli ne batandika okunoonyereza essomero jjukira libakwata attention nnyo omuntu eyafiiridde ku ssomero yabuze kati nalina okusindika spells mu mukyala n'asekula amacupa n'ateeka mu mmere n'aleeta ku Sande ku vidi ku ssomero. Nawe omanya abaana basheyalinga abaana ne bafa kuba baali 34 sijjukira bali between awo kubanga natambuliranga nnyo mu 32 31 34 36 buli bye nakolanga. Abaana 34 bwe mbaserabidde baali obutwa ne bafa. Baali amacupa bagalira mu mmere kati abaana abo ne bafa kati ne baleeta obutaddamu bazadde kuleeta mmere ku masomero. Nze nali kozi nga binyumira nno kati ontandise okuki experiencinga era wali ofuna essanyu kolo kitandise okundya kifuuse ekitundu kunze era lwensooka okunywa ku musaayi gw'omuntu ne mmanya nti kakati guno gwe musaayi gw'omuntu era tesiti y'omusaayi gw'omuntu bwe gutungununa yanjawulo ku y'ebisolo. Ebyo ebintu ebimu ebinywereza mu bulokozi ne sidda mabega nga tokiyitanga mutosobola kitegeera. Mishoni eyo balina otugoba ku ssomero bwe batugoba mutegese kadanke bamala otugoba bali beeyongerayo era omuyimbi gwe nkugamba agenda ekitovu batyo ne batandika eyo kati nze seeyongerayo kusoma kubanga ne taata kyali kimuswaza nnyo kyali kiri ku level nga ndala nnyo kati nze nalina kuyingira kibuga. Olwo muzeeyi takutuuzaako awulira omwana byenkola jjukira nina okuteekawo embeera nga tosobola kumanya kiki enkola. Wali obaddeko n'abaana bwe batyo mulungi nnyo emirimu agikole waka mulungi nnyo mumuyita muwulize biki naye nga kyako wabayitanga ba silent baana nga tusoma kati yenze nga bwento bwendi naye nga nina ebirabo byonna biri mu nze